Engalo ez'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala. Basebo ne bannyabo ssebo ow'ekitiibwa nsaba mwenna mutuule kaakati mwebale. Mu kiseera kino eno ye pulogulaamu eddako. Ow'ekitiibwa Katikkiro kkiriza famire ejje etuuse obubaka bwayo bwevaako jje ate Jeno Katumba Wamala awunzike bw'anaaba avudde awo tufune quick service. Enjuba eyo bw'enaaba tennagwayo bweti tutwale omulongo Kato tumutereke ate bwe tunaaba tumaze tugabule ekijjulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo mukulika amakubo. Erinnya nze Lubwama Conrad era nga tuli bazzukulu ba Ssaalongo Ssenjabya batabani ba Kato Lubwama ne Waswa Lubwama Ssenjabya. Badde nsaba baganda bange basooke beeyanjule awo oluvannyuma tusooke tutuuse obubaka bwaffe. Nange muwulirize. Ono wano ye Priscilla Lubwama, ono ye ssenga wange Nabaggala, ono Arnold Lubwama, ono Cordell Christian Bamutenda, ono Chloe Sarah Naiga, ono Collins Lubwama Mwambazi, Musa Carl Seguya ne Julius Dumba. Mwebale nnyo okutukunga abaligirako mutabani wammwe, omusanyusa wammwe, mukwano gwammwe, muganda wammwe, ate nga ye taata waffe Honorable Kato Lubwama. Tusiima nnyo era tusiimye nnyo obuyambi bwonna bwe mutuweereza. Njagala okukozesa omukisa guno okwebaza the President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, General Salim Saleh, Mr. Robert Kyagulanyi, General Birungi, the Right Honorable Prime Minister, Speaker and Deputy Speaker of Parliament, Leader of Opposition, Honorable Munyagwa, ababaka ba Parliament ey'ekkumi n'ekkumi n'emu, all political parties, Hajj Basajja Balaba, Madame Maureen Barichi, the Central Organizing Committee, Pastor Bujingu, Habibi, Abe Muchibi, John Segawa, my bestie, Hajj Ashraf Semogedidi, Mr. Andrew Benon Chibuka, Chelsea Nkubugi, Waiswa Kasada, Mr. J.W. Katindi, Mr. Christopher Muchibi, Daman's Ensemble Entertainment, Daman's Production, Afric Talent, Bakayimbira, Ebonies, Black Pulse, The Dinosaurs, and all. Tutuusiza ddala obubaka obw'okubwebaza naddala taata waffe Honorable Muhammad Nsereko. Tugenda batufukamira buli we tukulaba taata. Webale kutuukiriza mulongo ekirooto kye kye yali yaŋŋamba tiwe ndiba nvuddewo Conrad nsaba busabi okwatagane ne Honorable Nsereko. Honorable, webale kwagala buzeeyi. You are one of the few people are coming here saying this and that, but Honorable Nsereko, you have been with us since day one. From the India heart surgery, when najja nenchima akakadde nga Honorable agenda ku mutima. Nenkakimewa maama wange Barbara. Webale jjo, webalire ddala. Anyway, music. Basebe ne bannyabo. Kankozesa eddakiika ntono nnyo ne bwe muddayo. Kodel. Amanya nze Julius Dumba.
neddira Mbogo ndi muzzukulu wa Kayiira. Lwaki njogedde ntyo nti siri wafumbe naye Honorable Kato ffe gwe tuyita Kuubwa, bwana Kuubwa yantwalanga omwana gwazaala nga mpita ebintu bibiri. Bw'aba tampise Bulaaza agamba mwanange jangu. Ekigambo kye yasembayo, ebimu ku bye yasembayo okuŋŋamba mu kiro, yaŋŋamba Bulaaza koleeza tuddeeka. Zaali mu ssaawa ng'emu kitundu nga 6 twali tuva ku emwemu. Bigambo bingi ebyogeddwa naye njagala kwebaza notably abantu bano wammanga si bangi, because Kuubwa eyebasaawo yandiyagadde okubeebaza. Asooka Alhaji Supreme, ffe tukuyita Supreme. Abantu bano bengenda okwogerako bantu ba muzinzi mu bulamu bwa Honorable Kato. Abantu abasinga mubadde mundaba ne Kato buli wamu. Inze bw'ondaba omanya Honorable waali, bw'olaba Conrad omanya waali, tubadde tutambula basatu. Asooka ye Honorable Nsereko, owookubiri ye Honorable Munyagwa Mubaraka n'omukyala Kanso, omulala ye Mumbeja Maria Mundagire, Misa Kisemakula, Right Honorable Leader of Opposition Sebo, Honorable Matthias Mpuuga, tukwebaza. Omanyi lwaki nkwebaza. Jeno Birungi taliwo wano akulira Semwai. Pastor Bujingo nkwebazaako ensusso naddala ku lunaku olusembye naye n'emabega eby'emabega obimanyi. Munzikirize ntwale akaddakiika kano abantu bano ba mugaso. Ambassador Tiperu Nusula simanyi oba agenze. Tubadde ne projects ezisukka mu 3 zonna zibadde zigenda kubeera realized this year. Tweyanziza Honorable Namuju bananga Abudala Sengooba woli Bulaaza, tweyanziza Sudaisi Nassa Kansala owe Mutundwe oba woli Sudaisi woli awo. Bajjo bananga abantu abasinga mbadde temumanyi Bajjo nti mukwano gwa Kato nnyo. Bajjo y'omu ku bakwano ba Kato. Kasuku sinakulabako olwaleero wa breaking down naye tugume nze naguma. Bebe Cool, Robert Kasibanto wa Victoria, waliwo Stanley Ndawula owa Yaya, tuyina Fred ne babirye abo badde banga ba Luganda ne Kato simanyi oba weebali. Tulina Stabua owa Stana Medical Center, buli Kuubwa lwabadde afuna ataaka pressure nga zirinnye nga tugenda wa Stabua oyo atukoledde omulimu gw'amaanyi ne kusaawa eyasembyeyo abasawo abo nga bakulembera omusawo simujjukira linnya. Lemonade Hotel bwe muba we muli, Health Club eyo tubeebaza, twebazeemu emusauna Extreme Saloon banange kale kankomaawo.